Pande. Representing Mr. Sipapa and Mukyalawe Shamira. Tuba twasuubira okubeera ekansanga okulaba ku bizibiti ebigambibwa wamu n'essente emitwalo 7 ejja ddoola ki ekituuseewo. Tufunyeemu obuzibu in the sense that Omujulizi number 14 abaire supposed okubaawo state batukobe tutasoboye kudda so nga tusobola kujaayo nga Omujulizi azirawo. So kati abantu twebuuza nga bannamawulire omusango guyimiridde gute essaawa zino Omujulizi oba nga taliiwo? Omujulizi nga taliiwo kiba kitegeeza tulina okulinda state prosecution batukobe ekiddako oba bajja kufunayo omuntu owundi oba basobole okufuna omuntu oyo wherever he is kubanga tebasobole kumufuna olwaleero. Waliwo ebyogerwa mbu essente ezigambibwa okuva ezimu ku bizibiti ku poliisi ekansanga emitwalo 7 ejja ddoola embu teziriiyo. Teziriiyo. Ekyo tutuyinza kukyogerako kubanga ogwo musango ogwo responsibility ya prosecution okutukobera oba sente diri oba dizirawo. Ife bwe twali mu kooti batukakasa nti ddoola emitwalo 7 n'ebintu byonna bye baatwala mu maka ga Sipapa biriyo. So nga kyetuyinze okujja okubona olwaleero tekisoboke. Oba ensonga ebisinza okugendayo nga obujulizi tebuliiyo ate mwe bwetaaga nga bwe bagamba nti omwawabirwa nti yabizi. Tutuyinza kwogerako ekyo nti obujulizi tebuliiyo ekyo paka nga prosecution ekkiriza yakuba nti bizirayo but as of now tulina kujja ku biragiro byabwe bo baasaba tujje ku Kabalagala police station ebintu bye baagema okuva mu maka ga Sipapa nti biri ku Kabalagala police station. So today we were supposed to go there batulage ebizibiti ebyo. Waliwo essuubi lyonna mulina eri Yeah, of course was still very positive. Nga bwe bakoba bulijo katandika butandisi bakali kumaliriza. So as you know very well the burden is still on the prosecution balage ekituufu nti was involved in this case baba bakoba mbu committed. So we are still very positive. Omusango bulijjo bwe gitambula because kubaako abantu bangi. There are so many witnesses and so many reasons bring about. Now this is an example. We are supposed to go to Kabalagala ayo Omujulizi azirawo. So it's not straightforward. So Jamu Court Monday will come out on Wednesday with the judgment. No.
things don't work like that. Since omujulizi taliiko think kyandibadde bbedi ensonga nezibanga bamuta. No, that is just one witness. So far, as I said, we're 14th witness. So abandi bayinza okuba bakali. We wait for the prosecution. It is still their case. This is the prosecution case. abajulizi bameka counsel? I cannot commit myself. As I said, that is the case for the prosecution. They are the ones who know how many they have in stock. But for us, we're waiting for them. Mukomawodde mu court. We've got in 14th of July formation to together what has happened or what they are going to do, because it is still their case. So we're not advising the court on the step forward, what they are going to do. So oyogera mu kuzibe gyaka. Of course, ebiva mu kulonda ebiva mu nankai azira kyakukola. Azira kyakuba alina kulinda abo ebintu bitambula bitya. Ali mu mbeera ki erekodi? Somewhere I'm still okay. Still positive. Because definitely, if you lose hope, then you know you're finished. So you remain hopeful. We are still waiting for the best, hoping and praying for the best. Of course, it is inconveniencing. Being away, of course, you know she's a young mother. I think she left a kid who was about some 3-4 months. So there's that attachment she has lost. That is what it is. Yeah, she's also on the same indictment.